Bana bakatonda mweno mungi maramusako mwenna mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama atwadde omukisa guno okubeera abalamu bw'atulese bw'atwabiridde bw'atweseewo n'okutuusa essaawa eno nga bwetuli. Njagala okubeebaza baganda bange ne bannyinaze abeekumidde Prime Radio ku mayengo gaayo 91.9 94.6 e Masaka, abeekumidde ku Facebook ya page yaffe ya Prime Radio ne ku YouTube. Mbebaza olw'okubanga ebiseera mbiwaddeyo okulaba nga ebigambo bino tweyongera okubiyiga nga ate tubiyigiramu ffenna okulaba nga tweteekateeka olw'okuyita mu biseera bino eby'enkomerero. Njagala okwebaza obukulembeze bwa management ya Prime Radio, mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza mikwano gyaffe ab'e Toronto, Uganda, SDA, mwebale nnyo mwebalire ddala olw'enteekateeka n'ensimbi ze muteeka mu programu eno okulaba nga omulimu guno gugenda maaso mu ngeri y'enjawulo. Kwebaza ggwe awulidde ebigambo bino n'ossaayo omwoyo n'ogabanako n'abalala, ate era nkwebaza ggwe alaba ebigambo bino mu ngeri y'enjawulo n'abiwulira. Mukama akumpeera omukisa, omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu byeyongere okubeera wamu naawe ennaku zonna. Tuzze tuyiga era twetegereza ebigambo bino mu ngeri y'enjawulo. N'olunaku olwali wansi w'omutwe gwaffe munene ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Baluumi 13:11 yatutegeezezza nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Ebiseera bye tulimu bya nkomerero, twetaaga okutegeera kye tugwanya okukola. Tetulina budde bwa kwonoona, tetulina budde bwa kusaaga, bwa kugezesa. Obudde tulina bwa kukola kituufu kyokka na kuwaayo obulamu bwaffe eri Kristo. Kye nkusaba mwagalwa n'olunaku olwaleero kawungeezi kano Mukama nga bw'atuwadde omukisa, nga bwe tuzze okuyiga, nsabye Katonda abeere naffe, Katonda abeere naffe, ayogere naffe. Ekyokuyiga kyaffe kiriko mutugamba nti amadaala agatutuusa mu bulamu obutaggwaawo, amadaala agatutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Olunyira lwaffe olw'okujjukira lugenda okwetegereza olw'ekyokuyiga kino luva mu kitabo kino ebbaluwa Yokaana esooka 5:11. Bayibuli egamba nti era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo buli mu Mwana we. 12 n'agamba nti alina omwana alina obulamu, atalina mwana talina bulamu. Talina mwana wa Katonda talina bulamu. Erinnya omubulizi w'enjiri Sempira Martin, kansabe gwe nange tuwombeeke olw'okusaba. Katonda affe omukulu omugulu, twagala okwebaza natwe olunaku olwaleero. Tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde, kawungeezi akaleero bw'otuleese mu nnyumba yo okubaako ebigambo byetuyiga. Nsaba abaddu bona bazaana bo gye basinze okukula ebigambo bino otuzzeemu amaanyi, oyogere naffe, otunenye, otubuulirire. Tugende okuva wano Mukama nga tweyongedde okusemberera, nga tweyongedde okutegeera. Abataddemu ensimbi mu pulogulaamu eno basabidde omukisa, n'abawulira ebigambo bino Prime Radio, mudduwo James Katonda ffe tumusabidde naye omubeere. Leka ebigambo bye tugenda okuyiga leero bisobole okuziba. Tukwebaza olw'omusumba waffe Musumba Nyende, naye mukuume mulabiri weyongere okubeeramu naye n'okumukozesa. Ogulumizibwe ow'ekitiibwa ne mu kiseera kino ebigambo bye tugenda okuyiga bizimbe era bikubirize binenye obulamu bwaffe obwa Yesu mulokozi waffe. Tusabye ameena. Omusajja ayogerwako gwe bayita Alfred Nobel, ayogerwako ng'omusajja omutandisi era omuvumbuzi wa bomu gye bayita dynamite. Dynamite yakozesebwanga era agivumbula olw'ekigendererwa kinene ekyokulaba ng'eyambako mu kwasa enjazi, mu kuvumbula, mu kumayininga, mu kuzimba n'ebirala bingi. Omusajja ono Alfred Nobel yegaggawala nnyo nnyini ddala olw'okubanga lyavumbudde bomu gye bayita dynamite eyambangako mu ngeri y'enjawulo okulaba nga okuvumbula, okusima minerals ez'amaanyi n'ez'omuwendo nga kukolebwa. Alfred yagaggawala nnyo era bwe kityo newankubadde nga yagaggawala waliwo obubenje bungi obwakolebwanga. Actually muganda we brother we y'omu ku abafiira mu bubenje buno. Kyazuulibwa nti dynamite eno esobola okukozesebwa mu bintalo military purposes era mu mwaka gwa 1895 muganda wa Alfred omukulu yafa. Amawulire ne gasoma ebintu ebyali byetabudde. Ebyawandiikibwa ku Alfred byali bigamba obituary eyawandiikibwa ku Alfred yali yetegeeza era ng'eraga
nti yazikibwa newankubadde actually yawandiikibwa kuyenga bumanyi obituale ebiranga ebisomebwa ku bantu gamanyi ngombo zogera bulijjo era zemuwulira nti abafu tetubaogerako bigambo bibi tuba twebaza Mukama olw'obulamu bwabwe bebasobodde okukola nebibatuuseeko naye omusajja ono mupapula z'amawulire mwaka 1895 ng'akyali mulamu yafuna omukisa ogw'okusoma ku buwandiike obwali bwogera ku bulamu bwe n'engeri Mukama gyamukulembeddemu ne gyamukosezaamu. Yasoma ku linnya lye ng'erinnya lino lyogerwako engeri gye lyaleetera abantu abangi okuba nga battibwa nga mwe mwali ne muganda we. Omutandisi wa foundation eno yatandika Dynamite omusajja ono ayogerwako naye kyenjagadde gwe nange tujje wano kwe kubanga yatandika bomu Dynamite. Paulo bw'awandiika ebigambo ebyogerwa ebyagala okwefaananyiriza Dynamite mu kitabo kino eky'Abalumi essula esooka olunyiriri olw'16 agamba nze enjiri tenkwasa nsonyi. Paulo agamba bw'ati Abalumi essula esooka olunyiriri 16 Bayibuli egamba bw'ati nti kubanga enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokoka eri buli akkiriza okusookera mu Buyudaaya n'eri Omuyonaani. Ekigambo Paulo kyakozesa wano amaanyi kiva mu kigambo eky'Oluyonaani kye bayita Dynamite, dunamis. Nti enjiri erina amaanyi agayinza okubwatuka nga bw'olaba ekyuma kino musajja ono kyeyavumbula gwe bayise Alfred Nobel. Enjiri eno tugwanye okugitegeera n'okugimanya nti ku mulembe guno abantu vumbudde ebyuma bingi, abantu bakoze roketi batandise okugenda mu space tourism, tukoze computer, tuli mu 5 generation, tulina artificial intelligence, abantu batradinga ku online, batradinga mu apps ez'enjawulo nga bakozesa robots. Enshinga zeeyongedde okuvumbula ebyuma ebiprintinga ebya wireless, yogera ku projector, yogera ku masimu, washing machine, ezooza nezikaza ezoza kiro 6 ez'omunaana n'eze10. Tuli ku mulembe ng'abantu badiscoverings ebintu bingi ebigenda maaso mu nsi leero nga bikwewuunyisa nti basobola okutunuulira ne bakolera eddagala okusinziira bw'oli. Bavumbudde endagabutonde nti osobola okutunuulira ne bakebera omusaayi gwe ne bagwanalizinga. Tekinologi watuuse olunaku olwaleero basobola okulaba ne bakolako samples omusaayi gw'olina ne bagwanalizinga ne bagamba nti omukyala bwe mbaga mugabana blood group y'emu obanga blood group weno mulabisa ofuna ebizibu bye bino. DNA esobola okwetegerezebwa ne bakizuula nti mu mwana gw'onaazaala mujja kubaamu namagoya. Oyo yenna yina tekinologi. Naye omwana w'omuntu gyakomye okuba ng'avumbudde ebyo kyewuunyisa, gyakomye okuvumbula ebyuma eby'amaanyi, tekinologi yakomye okweyongera ng'abamu ennyumba zaabwe bateekamu kigalo, abamu ennyumba zaabwe boogera nazo njogere. Oli n'asoma essimu siri kolo so and so kubira gundi ono n'ayogera n'essimu ne yeekuba nga ali awawuliriza. Ebintu bino ebigenze mu maaso byonna kyewuunyisa newankubadde nga weebiri newankubadde nga bivumbuddwa naye kyewuunyisa kino tebirokodde muntu wansi w'amaanyi ga kunyigirizibwa. Abantu beeyongedde okukozesa ebiragalalagala, amabaala geeyongedde, abantu bafuuse desperate, bayisa omuka gwa shisha mu nnyindo, mu matu ne mu kamwa. Tuli ku mulembe basse buno nga abantu basula mu mabaala nga ne bw'oyitaayita ekiro ku Monday olunaku lwolowooza nti lwakola, Tuesday olunaku lwakola, Wednesday obasanga amabaala nga banywa bavaayo obukya ne weebuunya bano tebaakole. Byonna bigenda maaso. Abaana b'obuwala bagenze ku nguudo n'omusanga ayambadde obukete empewo n'emufuuwa neka Oluganda ali ku ki. Naye tekinologi nga waali tukyayina newankubadde tekinologi waali tukyalina kikyetaaga kyetwetaaga ennyo. Twetaaga amaanyi agagenda okutuvuunusa, twetaaga amadaala mu bulamu buno bw'olunaku olwaleero ng'omuntu talinaawo ssuubi ddala, tasobola kwerokola, talinaawo ngeri yonna. Kitabo kino eky'Abaruumi essuula ey'okutaano olunyiriri lwaffe olw'12 Bayibuli erina ebigambo byetegeeza. Baruumi essula ya 5 olunyiriri olw'12 agamba atya, ayogera ebigambo bino. Baruumi essula ya 5 olunyiriri olw'12 ayogera bw'ati. Bayibuli egamba nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubona ku bantu bonna, kubanga bonna baakola batya? Bayonoona.
tuli ku mulembe guno gwe twogerako leero ng'omuntu ne bw'abanga tuwulidde ku mawulire ti Setaani ne bamalayika be kimu kyakusatu ab'enkumi emirundi obukumi be twayizeeko mu kyokuyiga ekyayise mabega kaawo nga bageize mu Ethiopian Airlines ne bagwa kabenje ne bazikirizibwa ng'omuntu agenda sigala mu mbeera ey'okweyonoonesa mu mbeera ey'okwonoona. Bayibuli kyebetegeeza mu kitabo kino ekya Yokaana essula esooka 12 naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Muganda manyinaza mpuliriza mu nsi eno ejjudde tekinologi erinnya eryatuweebwa liririmu lyokka lya Mukama waffe Yesu Kristo eyatuweebwa yekka asobola okutuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda okuva mu maanyi ag'omulabe Setaani okuva mu buwambe obw'ekibi nga teweetaaga kukisoma. Tewaliyo ssomero gye bayigiriza baana kulimba. Actually ne babeera mwana we waka ayinza okuba nga bulijjo ebirala abigamba maama bangobye school fees, maama olugoye lwange lwayulise, maama neetaaga kino, kalaamu zaaweddewo, peeni zaaweddewo, ebitabo sikyayina, tulinayo tuwange ebyabigamba. Naye bw'anaafuna omulenzi amwogereza tajja kutegeeza lwaki ndi kubanga ekibi kisigala kibi. Gye twasomera gye njjukira butatuuka mu P7 emiggo gyali mingi ddala ng'era bw'omanyi ebibiina bino bya candidate classes omuggo gutera okunyookamu. Wetuka mu kibiina bana batandika otuwa amagezi nti amanyi kyetugenda okukola tugenda kufunayo akatungulu kateeke mu nkwawa omusomesa bw'anakuba manyanga ojja kuzirika bw'onaazirika tajja kuddamu kukuba kyali kyekyo. Bwe twali abatonzi jjukira ne tukwata ebinyeebwa bye twalimanga ewaka ne tutandika okubigaya nga tutambula okugenda ku luuzi nga tubitadde mu kidomola n'okomayo ewaka ne bakubuuza ani alidde ebinyeebwa n'oyanguwa okwegaana naye nga munda singa bakwata kazingonyo ne bakakuwa wajja kubayo ebinyeebwa byonna bye walidde n'obujulizi okulimba n'okulimba wakujjawo n'okufera. Ani yakukuyigiza yali ssomero lyawa? Kitwewuunyisa bassebo noonya nti omuntu yeetaaga kusooka genda mu ssomero kuyigirizibwa buyaayi. Teyeetaaga kugenda mu ssomero kuyiga kulimba. Teyeetaaga kugenda mu ssomero kuyiga bwa malaaya. Teriweeyo ssomero gye bayigiriza muntu kwambala mina kulaga bitundu bye bya mubiri. Ekyo tekiriiyo. Era naye munda muli akimanyi nti kyakola kikyamu ekitegeeza nti Setaani ne bamalayika be ne babanga bafunye akabenje ne baggwawo ne bazikirira omuntu ajja sigala ng'ayonoona kubanga ekibi kyafuuka ekitundu ku ye. Bonna bosomyeko mu kitabo kino ekya Yakobo essula esooka olunyiriri olw'13 Bayibuli eyogera ebigambo bino agamba nti omuntu yenna bw'akemebwanga tayogera nti Katonda yankema. Omuntu yenna bw'abanga akemeddwa Yakobo essula esooka 13 toyogeranga n'omulindo gumu nti Katonda yakola atya yakema kubanga Katonda takemebwa na kibi era ye yennyini takema muntu yenna. 14 naye buli muntu akemebwa ng'awalulwa okwegombwa kwe ye ng'asendebwasendebwa. Nti ne bw'oba teweekwasisa Setaani nga Kafeero bwe yayima ti ogenda okunenya Setaani naye nga bwe yali akukema yakusangawa. Njagala okirowoozeeko kimanye nti oluusi n'ebibi bye tukola bisinga ku bya Setaani. Gamba omuntu Bayibuli egamba nti omusibe agambe teri Katonda. Yesu bwe yajja ku nsi kuno bamalayika ab'ekizikiza demons Setaani bamalayika be abaaliko dayimoni banga olina okumugamba nti omwana wa twagaza ki ng'ekiseera gyaffe tekinnatuuka. Naye tulina abantu bangi n'eddiini ennyingi n'enzikiriza abawakanya nti Yesu si mwana wa Katonda nti mwemanyanga Yesu Katonda nga bakiwakanya ekyo. Naye nga demoni Bayibuli etugamba mu kitabo kya Yakobo 2 nti bawulira n'okukankana ne bakankana. So waliwo oluusi ebibinza enzikiriza ng'omuntu bye tukola nga bisinga ku Setaani byandibadde akola ng'era oluusi atwewuunya. So ne bw'abanga afiiridde mu kabenje ne bamalayika be okwonna kujja kusigala nga wekulirwa nsonga. Bayibuli egambye nti omuntu yenna bw'akemebwanga tayogera nti Katonda yankema kubanga Katonda tamukema na kibi era ye yennyini takema muntu yenna naye buli muntu akemebwa ng'awalulwa okwegomba kwe ye ng'asendebwa. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona n'okwonoona okwo bwe kumala okukula ne kuzaala okufa. So omuntu mu buzaalirwa nabwe ayiri wansi w'amaanyi ag'ekibi. Era bwonna bwewetegereza tulina ebyonoono ebyenjawulo okusinziira ku Bayibuli eno ey'Olwebbulaniya. Waliwo kye tuyita amalatiya, kye tuyita paraputoma ne anomiya. Bwe twogera ku bibi Bayibuli beeyogerako mu lulimi luno Olwebbulaniya Oluyonaani eyogera ku kye tuyita amalatiya principle.
nti ekibi kyavuga kitundu kugwe. Petero gundi nga bwagamba Dawudi nti mu kwonoona mwe nazaalibwa. Tolina ngeri gy'osobola kukiddukako. Actually Bible yegamba tino obutuukirivu bwo bw'olowooza nti bino mbikola nsobola okugenda mu ggulu ly'ebikolwa bye nkoze. Bible etugamba mu kitabo eri mu kitabo kya Isaaya mu 6:6 nti obutuukirivu bwo bw'olowooza nti okola, bw'olowooza nti nkola bulungi, bino mbikola Katonda ajja kunsiima. Tera okulaba abantu nga bagamba kati oyo n'oyo azimbye amalwaliro, ayambye abanaku, atwaddewo amasomero, naye anaagenda mu geyeena. Bassebo ne bannyabo tebiriiko kukola bulungi kubanga nebye tukola obulungi ebiseera ebisinga bijjudde ebyambalo ebikongeddeko. Era oba okyabikola n'ogira bw'oba oyamba abamulekwa kakamera ne kavaayo ne tukulaba olw'ebyokoze otya. Njagadde otegeera omanyi mugamba neza mpuliriza nti ebigambo ebikozesebwa ebyogera ku mbeera gye twagwamu, ekinnya kye twagendamu kinene nnyo nnyini ddala nga twetaaga omuntu okusobola okutuggyayo. Bible etugamba mu kitabo ky'Abaruumi 3:23 nti kubanga ffenna twayonoona, okwonoona kwayogerako awo, we fell short of God's glory, ekitiibwa kya Katonda. Ffenna twayonoona, tetukyatuukagana na kitiibwa kya Katonda. Ekitegeeza bassebo bannyabo gwe nange tubulako ne bwe tugezaako kola tutya. Mu buzaalirano baffe ne betugezaako okwerwanako tetusobola kubaako bwe tuba olw'ensonga omutima gwaffe mulimba okusinga ekintu kyonna. Ani ayinza okugumanya? Ng'ogyeko kye bayita amalatiya, tulina kye bayita paraptoma, okwonoona okuva ku mugendo, okukola ekibi. Ne wabeerawo ne kye bayita anomiyo, lawlessness, iniquity, okubanga omuntu alemeddeyo. Ebiseera byonna amanyi nti sabbiiti ya Mukama egwanya okukwatibwa, ebiseera byonna amanyi okulimba si kulungi, okuba obulimba si kituufu, naye n'asigala nga ye akuza mutwe nga mmale, alemeddeyo mu kwonoona kwe newankubadde amazima agamanyi, tayagala kulokolebwa, ali awo bw'atyo, oyo akola kye bayita anomiya. So mu bino byonna principle yabyo byonna Bible etugamba mu kitabo ky'Abakolosaayo sura esooka olw'12 nga mwebaza kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'abatukuvu mu musana. 13 eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza. Yesu bwe yajja ku nsi kuno bassebo n'onnyabo yajja okubanga atulokola okuva mu maanyi ag'ekizikiza. Bible kyeva etugamba nga tuma Yesu okugenda mu nsi okubuulira enjiri nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ku nsi. Kyali kyetaaga Katonda mwennyini, Yesu mwennyini eyatutonda, Katonda yennyini, kubanga tulina Katonda kitaffe omwana w'omwoyo omutukuvu, okubanga yennyini yajja okufiirira omwana w'omuntu. Era Yesu ono bw'omwetegereza Bible emwogerako nga Katonda. Bw'onaasoma mu Yokaana essula 10 onyulwa 27 Bible eyogera ku Yesu nga yabaawo nga tannajja ku nsi. Bw'onaasomako mu Yokaana 8:58 wagambira Abayudaaya nti Ibulayimu nga tannabaawo nze nga wendi. Ebigambo bye bimwe byogerwako mu kitabo kya Kuva 3:14 Musa bwe yabuuza bwe naagenda eri abaana ba Isirayiri ne bambuuza ani antumye, n'abaddamu nti n'alyoka abaga nti nze ayamu yakutumye. Ekyokusa kye twetaaga okutegeera n'okumanya Yokaana 4:6 Bible eyogera ku Yesu nga ye Masiya eyasuubizibwa, eyafukibwako amafuta. Bible eyogera ku Yesu mu kitabo kya Matayo 28:18 ng'alina amaanyi gonna mu ggulu ne ku nsi gamuweereddwa, amaanyi amanye eby'omu maaso, alina amaanyi agasonyiwa ebibi. Matayo 9:2 Yesu amanye ebirowoozo by'omuntu. Bible eyogera ku Yesu nemwogerako nga ye kkubo n'amazima, ye kuzuukira n'obulamu, lwe luggi, gwe mugaati omulamu, gwe muzabbibu ogw'amazima, ye musana gw'ensi, ye teyalina kibi. Oyo yekka Yesu bassebo n'bannyabo yasobola okutulokola mu maanyi ag'ekibi, kubanga Bible emwogerako negamba nti ye Alufa era ye Omega, ye w'olubereberye era ye w'onkomerero. Ebigambo bino bitulaga muganda mwennyina zampuliriza ti Yesu yekka yasobola okutulokola mu magombe, yasobola okutulokola mu kibi, yasobola okutulokola mu kabaate ke twagwamu, nga mu buzaalirwana baffe tuzaalibwa mu kibi kye tukuliddemu, teweetaaga kukisoma. Naye Yesu yekka bassebo n'bannyabo obulamu bwe n'okufa kwe bye bisobola okutulokola okuva mu maanyi ag'omulabe Sitaani.
bye bisobola okutulokola okuva wansi wa omanyi g'ekizikiza ekyamuleeta ku nsi kuno Mukama Nnyinaza mpuliriza kwe kubanga gwe nange atulokola wansi w'ebikola by'omulabe Setaani. Era Bayibuli bw'onagisoma mu kitabo kya Yokaana 5:39 Bayibuli egamba nti munoonya mu byawandiikibwa kubanga bye bitegeeza ebyange. Ti ebyawandiikibwa byonna bw'onaabisoma byogera ku kifo Yesu mwe yazaalibwa, byogera Yesu engeri gye yazaalibwamu, byogerwa engeri gye baamulyamu olukwe, byogera engeri Yesu gye yafaamu era bw'atyo n'azuukira. Yesu bw'oneetegereza Bayibuli ng'ogisomye ebisuubizo byonna ebisukka mu 3 byogera ku Yesu era nga Yesu yabituukiriza byonna. Tugamba tutya? Yesu ono bw'onamwetegereza Bayibuli emwogerako mu ndagaano enkademu ku bisuubizo byetuwa eyogera ku okuzaalibwa embeerera ekyakyogerako mu Isaaya 7:14 nekituukirizibwa mu Luka essula esooka olw'abiri paka ku lwa 38. Yesu azaalibwa mukyala embeerera ate amanya musajja. Bw'onaasoma Mika essula ey'okutaano nnyiriri olwokubiri Bayibuli eyogera ku Yesu ekifo gye yazaalibwa nga yazaalibwa mu Besirekemu. Era bw'onaasoma Luka essula ey'okubiri onyiriri osooka paka ku lwabiri ekyo Bayibuli ekinyweza. Bw'onaasoma Isaaya 61:2 n'olwokubiri Bayibuli etulaga nti oyogera ku buweereza bwa Kristo. Era mu njiri ennya, mu njiri ya Matayo, eya Makko, eya Yokaana n'eya Luka ebigambo bino byogera ku Yesu omulimu gwe yakola n'obuweereza bwe. Bw'onaasoma Mukama Nnyinaza mpuliriza bw'onaagenda mu Danyeri ojja kweyongera okukizuula n'okukitegeera nti Yesu ono n'ebiseera bye byagenda okubatizibwamu mu AD 27 byali byayogerwako dda n'obuweereza ebbanga lye lyagenda okumala ery'emyaka 3.5 byonna nga byayogerwako dda. Bino byonna bw'osoma Galatiya 4 Bayibuli etegeeza naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we. Ye Katonda mwennyini yatuma omwana we Yesu okujja okuba nga tufiirira ku musaalaba. Naye bino byabaawo mu biseera. Bw'onaasoma obunnabbi bwa Danyeri essula ey'omwenda olw'24-27 ojja kutegeera nti Yesu kyamwogerwako nti masekati ga wiiki ebyo ojja kubitunuulira obunnabbi we buli awo. Naye masekati ga wiiki mu AD 27 Yesu abatizibwa aweereza emyaka 3.5 era bw'amala n'akomerebwa n'agenda mu ggulu ne emyaka 3.5 abayigirizwa be gye baakola mu Yerusaalemi ne mu Yudaaya okulaba nga abantu bano bategeera amazima ne balemwa era nabo ne baweereza emyaka egyo. Bigambo bino byeyongera okutulaga nti obunnabbi bwonna obwa Bayibuli bulwegera bulungi ku Yesu ne bumwoleka ne bumwogerako nti ebiseera bye byagenda okuzaalibwamu ekifo, embeera, obuweereza bwe na buli kimu okukomerebwa kwe byakolebwa mu kiseera era ne bituukirizibwa. Obunnabbi bwa Bayibuli busukka mu bunnabbi bw'emirundi 3 bwonna buze butuukiriza ku Yesu Kristo. Ekirala Bayibuli kyeyogera ku Yesu bw'onaasoma mu Zabbuli eya 16 olunyiriri olw'10 Bayibuli eyogera ku Yesu n'egamba nti kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe so toliganya mutukuvu wo okulaba okuvunda. Ebigambo bino ebyogerwa mu Zabbuli 16 olunyiriri olw'10 byogera ne biraga ti Yesu newankubadde nga yafa ku musaalaba n'akomererwa era n'aziikibwa naye Katonda kitaffe talimuleka mubiri gwe kuvunda, talimuleka kuzikirira mu magombe era bw'atyo Yesu n'azuukira. Njagadde otegeera omanye omwagalwa awulira ebigambo bino olunaku olwaleero nti buli mutandisi wa ddiini yonna ndala bw'onaayogera ku Sindrath Gautama aye mutandisi wa Buddhism yafa era ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bw'onaayogera ku mutandisi owa Hinduism aboogerwako ba Kurushena ba Idi Shankara bano bonna olunaku olwaleero baafa era bali mu ntaana zaabwe. Bw'onaayogera ku Mahavira eyatandika Jainism ono naye yafa era n'aziikibwa. Bw'onaayogera ku Guru Nanaka ono naye omutandisi wa Sikhism naye yafa ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bw'onaayogera ku Leo Zu
leewoza omutandisi wa Taoism naye yafa era ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna ayogera ku Muhammad omutandisi w'Obuyisiraamu naye yafa era ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna atunuulira abasajja omuli Confucius omutandisi wa Confucianism naye yafa ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna atunuulira Jim ne Emperor Meiji abatandisi ba Shintoism nabo bali mu ntaana zaabwe n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna atunuulira Zarathustra ono omutandisi wa Zoroastrianism naye ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna atunuulira Joseph Smith omutandisi wa Mormonism naye ali mu ntaana ye n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna atunuulira Ron Habe omutandisi wa Scientology naye ali mu ntaana n'okutuusa olunaku olwaleero. Bonna atunuulira Haile Selassie omutandisi wa Rastafarianism naye n'okutuusa olunaku olwaleero ali mu ntaana. Bonna atunuulira Charles Robert Darwin omutandisi wa mbeera erowoozebwa abantu nti baba mu kwefuula naye olunaku olwaleero ali mu ntaana era tatavangayo. Naye Yesu gwe twogerako leero obunnabbi gwe bwogerako obusukka mu bwenusu obwebisatu bassebo ne bannyabo byeyongera kakasa ye mulamu. Zabuli 16:10 atutegeezezza nti talireka muddu we kuvunda mu magombe. Era njagala okutegeeza omwagalwa ti saddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo yekka, mu Yesu mwokka mwe muli obulokozi. Yekka yasobola okutuyita mu magombe, kubanga abalala bonna abatandisi b'amaddiini bali mu ntaana zaabwe n'okutuusa olunaku olwaleero. Erinnya eryatuweebwa lyokka wansi w'enjuba lye ly'omwana wa Katonda Yesu Kristo yekka. Yokaana bw'amulengera mu Yokaana essula esooka 2:9 kyava agamba, laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi bya kibannaye, ebibi by'ensi. Yesu yekka yafiira ebyonoono byaffe. Muhammad tabifiirirangako, Buddha Gautama tabifiirirangako, Lord Krishna tabifiirirangako, naye Yesu yekka omwana wa Katonda omulamu ye yajja ku musaalaba n'atufiiririra gwe nange abaali abawamba ab'ekibi tusobole okuteebwa, asobole okujja ebikolwa bya Setaani, gwe nange tusobole okusikira obulamu butaggwaawo. Bayibuli kyeva etugamba mu bbaluwa Yokaana esooka essula esooka 9 tibwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Muganda manyereza mpuliriza, Yesu Kristo bwe twatula ebibi byaffe mwetegefu okutulokola n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Yesu yekka eyatufiiririra. Yesu yekka olunaku olwanje kadde otegeera omanye Bikola Batume 12 yategeeza teriiyo linnya lyatuweebwa ddala lyonna, erinnya eryatuweebwa lirimu lyokka, erinnya erya Yesu yekka. Bayibuli yatugambye nti alina omwana alina obulamu, atalina mwana talina bulamu. Bbaluwa Yokaana esooka 5:11-12. Awatali Yesu Kristo njagala okutegeeza omwagalwa tolina bulamu. Amadaala agatutuusa mu ggulu gatandika na kukkiriza Yesu. Ebyeggulu tebiringa Kampala ti bw'ova eima otuuka, bw'ova emukono otuuka, bw'oyita luddawo otuuka. Ekkubo Bayibuli etegeeza mu Yokaana 14:6 nti ye yekka lyekkubo ye mazima n'obulamu. Yesu yekka mwerinnya eryo lyokka lyatuweebwa gwe nange ne tusobola okulokolebwa. Kyemba nkuyita omwagalwa awulira ebigambo bino. Bw'obanga gy'oli eyo nga Yesu tomukkirizanga, njagadde okutegeeza omwagalwa bwe tunaabanga tunaalinya amadaala gatuusa mu ggulu, Yesu gwe musingi, Yesu ge madaala. Tugenda kikola kyekisooka, kkiriza nti oli mwonoonyi. Yesu yajja okufiirira aboonoonyi nga gwe chief of them. Yesu yajja ku nsi kuno okusobola okulokola gwe nange tusobole okulokolebwa. Era Bayibuli egamba bwe tugamba nti tetwayonoona twerimba ffekka, ekyamuleeta ku nsi kwe kunoonya gwe nange abaava ku Katonda, abaava ku Mukama, abaakyamizibwa. Naye tutandika n'embeera ey'okutegeera obuna buffe nti twayonoona. Ekyokubiri, bwe tumala okukkiriza nti twayonoona tugwanye okukkiriza nti Yesu yafa ku lwaffe. Yesu yayisibwa mu ngeri gwe nange gye twatugwana okuyisibwamu. Tusobole okubanga mu ngeri emu bendala ffe tuyisibwanga ye bwe yali agwanye okuyisibwa.
yereka ebitiibwa bwe mu ggulu n'ajja ku nsi kuno afiirire ggwe nange tusobole okubeera balamu emirembe n'emirembe. N'olw'ensonga eyo kkiriza nti Yesu yafa ku lulwo. Ekyokusatu, jangu eri Yesu nga bw'oli. Bw'obanga owulira ebigambo bino munoonyereza obwagalwa ng'obadde malaaya tolinda kusooka kubuvaamu. Jangu kaakano Yesu akuyita kubanga tolina maanyi geerongoosa. Ye yekka yasobola okutukuza. Bw'abadde atawanyizibwa omwenge, atawanyizibwa ebiragalalagala, abadde akola obwensi, abadde omusajja nga weetunda, abadde omulimba, abadde omukumpanya. Njagala kutegeeza omwagalwa, Yesu akuyita leero nga bw'oli. Ye yekka asobola okukulongoosa. Ye yekka asobola okutukuza. Ye yekka mu biseera bino eby'enkomerero asobola okuggyako emize, omuli betting, omuli masturbation. Ye yekka asobola okusumulula. Ye yekka asobola okusumulula okuva mu pornography. Ye yekka asobola okuwa entandikwa empya kyaba akukoola akawungeezi akali kanoonyereza mwagalwa oweeyo obulamu bwo mu ngeri ey'enjawulo. Bassebo ne bannyabo, twatula ebibi byaffe bwe tujja gy'ali eryokuna eddaala eryokuna yatula ebibi byo byonna era bimatulire. Mugambe nti Yesu nsonyiwa. Yesu nakola bwe nti naye nsaba onsaasire, nsaba onsonyiwe. Eddaala namba 5, musembeze mu mutima gwo akuwa amaanyi. Bayibuli etugambye ti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza, yabawa amaanyi okufuuka abaana ba Katonda. Omwagalwa awulidde ebigambo bino olunaku olwaleero, bw'obanga gy'oli eyo nga wandyagadde okukkiriza Yesu omulokozi eyafa n'azuukira, erinnya lyokka eryatuweebwa tomukkirizanga. Naye ng'akawungeezi akaleero yagala gamba nti Mukama nsaba obulamu bwange butwale. Nsaba gwayimiridde ku luggi. Bayibuli nga bwe tugamba mu kitabo kino ekyakubikkulirwa 3:2, laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Yesu akoola omwagalwa. Yesu ayagala obeera omwana we, ayagala obeera omuddu we, ayagala kuwa obuyinza buno otandike essuula empya. Yesu ono ayagala ayingire mu bulamu obwo, atereze ebyasoba, atereze ebyagaana, naye tagenda kubuyingira nga tomwewadde. Bw'obanga gy'oleeyo muganda munyenyezi omwagalwa ng'obulamu bwandyagadde obbuwa Yesu mu ngeri ey'enjawulo, njagala kusaba okube ku ssimu ey'omusumba Prime Radio, omusumba Nyende, gye tugenda okukuwa, gy'ogenda okutegeera. Nsaba nga nkwegayirira ebigambo bino nga bwe tubiyize tokkiriza kuba mwaganya Sitaani, kubanga Yesu ekyamuleeta ku munsi kuno kwe kusobola okubanga gwe nange atulokola. Saba Katonda atukulembere, Katonda atubeere obulamu bwaffe yonna gy'osinziira weewombeeke mu mutima, obulamu bwo bumukwase, ogambe nti Mukama nsaasira, Mukama nnyamba, Mukama nsonyiwa mu byonoono bye nakola, nsonyiwa mu mpitambi n'engeri gye neeyonoonesezza n'etosi n'obubi bwe neemese. Njagala kusaba gwe afaanana bw'atyo ng'obulamu bwanyegadde obukwasa Yesu, ng'obulamu bwo wandyagadde obbumuwa akawungeezi akaleero, naawe ali eyo ng'obulamu bwo wandyagadde okuddamu okukola recommitment, ng'olina endagaano zo z'omenya ze wakola ne Yesu, ng'oyagala okutambula emisisi gye zikuwamba, naye nti Yesu nsaba onsaasire, sobole okubeera kironda ekijja, ompa amaanyi okutandika essuula empya, obeere omulokozi wange, era Mukama w'obulamu bwabanga bwajja oli muganda mwenyereza mpuliriza, nja kukusaba gwe nange tuwombeeke olw'okusaba. Katusabe. Katonda affe omukulu w'omuggulu, twagala okwebaza nate olw'akawungeezi akaleero. Tukwebaza Mukama bw'otuwadde omukisa guno okujja maaso gole mu kubeera bw'okwo okuyiga ebigambo bino Katonda gw'ataggwaawo. Nsaba ekisa kyo n'okwagala okweyongera okubeera wamu naffe Taata. Sonyiwa obutali butuukirivu waffe bwonna bwe tukoze mu kwogera mu kufiiriza n'ebikolwa byaffe. Tujja maaso go leero n'okwenenya. Gwe nnyini buyinza yaweera obuyinza mu ggulu ne ku nsi Mukama. Nsabye otulokole wansi w'obuyinza bw'omulabe Setaani. Leka tuteebwe mu ngeri ey'enjawulo. Leka omuddu wo yeewombese mutima gwe okusinziira gy'awulira ebigambo bino era gy'abirabira. Mukama nsabye nga nkwegayirira jangu otwerokolere. Yingira mu bulamu bwaffe tulokole maanyi g'omulabe Setaani. Leka okutandika n'olunaku olwaleero Yesu gw'abaafuka bulamu bwaffe, leka twogere ebigambo ebinaaweesa erinnya ly'ekitiibwa, leka tukole ebinaagulumiza erinnya lyo, ekisinga kya byonna ssaddaaka yo leka ekkirizibwe era tugikkirize mu bulamu bwaffe. Ku nkomerero ya byonna bwonna bw'okomeza bwakabaka bw'osanga ekibiina ekino ekinaba kikulinze kyogenda okutwala mulamu bw'okwesiima. Tukweyenza nnyo Mukama kubanga tukkiriza nti okusaba kwaffe okuwulidde. Tukwebaza olwa ssaddaaka gye watuwa ku musalaba Gologoosa, abalwadde mufe otujjanjabe, abaweddemu essuubi otugumye, tweyongere okunywerera ku ggwe mu nnaku zonna n'emirembe gyonna ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Mukama akumpeere mukisa.